officially hand over the title to Church of Uganda. Ekyapa Church House bbanja erya biliyoni 6 lyetwewola, ekyapa bakituwadde nga tusobodde okuba nga twamala ebbanja. Ebyo byonna bye bikulu. Omusolo guno kikulu nnyo kubanga eguyimirizaayo eggwanga ate era nekola enguudo, amalwaliro, amasomero, naye nga waliwo ekizibu nti abantu tebaagala kuwa omusolo. Ate waliwo n'okusoomoza nti abamu we bawa omusolo naye ate essente ne zitatuuka naddala olw'enguzi. Kale tufunye omukisa okwogera ku nsonga ezo. In the last 5 years, we have increased our revenue collection as a country by 10.6 trillion. Where we are today, we are simply not collecting enough to spur development. Original transformational culture of efficiency, of hard work, of transparency was pioneered by the church. I really want to salute the church for taking a firm stand. I know there is always room to do more, and I pray that the Lord will continue to give you strength to do more. No. What you do as people who are following these issues,